Ku ntandikwa y'omwaka guno, gavumenti yayimiriza emirimu gy'ebitongole binnakyewa eby'enjawulo omuli Chapter for Uganda, Alliance for Election Finance Monitoring n'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abamawulire ki Human Rights Network for Journalists Uganda. Ebitongole ebirala okuli National NGO Forum, the Center for Constitutional Governance, the National Coalition for Human Rights Defenders, Sakonechi African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims, nabyo byakosebwa mu mbeera eno. Yadde nga gavumenti teyavaayo kunnyonnyola lwaki emirimu gy'ebitongole bino byayimirizibwa, ababiddukanya bagamba nti ebimu ku byo birangibwa kukukusa ssente. Okusinziira ku bannakyewa bano, gavumenti eriko akawunta z'ebitongole ebimu ze yasibye ekyongedde okuzingamya emirimu gy'obwannakyewa gye babadde bakola nga giyamba okutuusa obuweereza ku muntu wa wansi. Tulaba nga bwe njogedde nti empeereza oba enfuna ya service delivery mu byobulamu, mu byokusoma, mu legal aid katugiyite abatasobola kufuna abapleader ababawolereza mu kkooti, nga bino gye gimu ku mulimu gye tukola. Ebigenda mu maaso bireese okutya mu baddukanya ebitongole by'obwannakyewa ng'ebimu kati bitya okuvaayo ku nsonga ezinyigiriza bannansi. Ebitongole ebikola ku ensonga za governance, accountability, eddembe ly'obuntu n'ebirala, naye ebitongole 8 bye birabiseeko. Abalala bali mu kutya, tebaagala kwogera kubanga bamanyi bwe banaayogera mbozi bayinza okubagalirako ddala. Naye ate ffe ng'ebibiina bya nakyewa, ebibiina bino byateekerwawo okubeera eddoboozi ly'abantu. Kati bwe tunaaddamu kwekweka era ebibiina biba tebikyalina mugaso ku muntu wa bulijjo. Bano beebuuza wa Kamiisona gye yajja obuyinza obuyimiriza emirimu gy'ebitongole bino ng'ate mu mateeka ogugwe gwa buwandiisi. Kamiisona wa ministry yakola ng'omuwandiisi wa department erabirira ebibiina bya nakyewa, naye bakama be tebaliiwo, teri abamanyi. Minisita tanaba kubalonda. Kati ne bino byawandiika nti asazizaamu biki, asuspendinze waaka si mirimu gye. Awo tebaliiwo, minisita tanaba kubanjula mu gazeti Abannayuganda babategeere. Naffe ng'ebibiina bya nakyewa tetubamanyi. Tutuukiridde ab'ekitongole ekirwanisa okukukusa ensimbi ki Financial Intelligence Authority ku lukomo lw'essimu ku nsonga z'okusiba ensimbi z'ebimu ku bitongole bino. Tetusobola kukyogerako kati kubanga waliwo okunoonyereza kusooka kugenda mu maaso, not the real kunoonyereza analysis. Bwe basanga nti mazima ziri genuine, abo baba bazita. Naye bwe bafunamu okuteebereza nti balimu ensobi, ndowooza biba byeyongerayo mu other investigations ebitongole binoonyereza ku ezo ssente. Bannakyewa basabye gavumenti yeekube mu mutima ejje envumbo ku akawunta z'ebitongole ebinokoddwayo emirimu gisobole okutambula. Tusaba ekitongole ekikulira zi NGO Bureau n'ekyo kya FIA bave mu bino ebintu ebitali mu mateeka, bave mu kuwalana ebibiina bya nakyewa kubanga bye beekwasa byonna tebiri mu nsa. Kitegedde nti ensimbi ezisibiddwa ku akawunta z'ebitongole bino ziryayo mu buwumbi 7. Ekyo kya bulimba ekiyitiridde tekiriiwo era tekisoboka. Teri nsimbi ezenkana bwe zityo mu bibiina bya nakyewa, teziriiwo. Ekikulu kiri nti ndowooza banoonyereza obubo bwazo bwe basanga tebalina nsobi yonna oba teziyisa mu makubo amabiri, tebalina buzibu babita.